Mwana mlenzi Ashburg Katto yasala eddiiro okuva mu People Power na joininga NRM yevume ekibiina kya NRM abalangidde enkwe enge obutayagaliza n'effubitizi. Mwana mulenzi ono agamba nti bingi ebyamusuubizibwa ng'ava mu People Power okugenda mu NRM. Omwali ssente nkalu obukadde 250 ennyumba n'emmotoka n'ebyo n'agamba nti pe n'emmotoka gye mwalabako gye buvuddeko awo yakoma ku bifaananyi n'etaddangamu kugirabako. Agamba ng'okulonda tekunnatuuka kyabanga kyangu okwogera n'omukulu yenna mu NRM ne babaako ke bakuwaayo, naye okuva okulonda lwe kwaggwa munnange mpaawo kawuliza okuva mu bakulu bano aba NRM. Ayongerako n'agamba nti babazannyisa omuzannyo ogw'ekisiru ennyo ne babaggisaako Facebook accounts zaabwe kubanga ffenna tukimanyi nti NRM gavumenti ye yaderitinga accounts z'ababloga bayo n'ekigendererwa ky'okuggyako internet mu biseera by'okulonda nga beekwasa nti oba ez'abaffe muziggyeko kakati ne Facebook katugiwere mu Uganda mu kiseera ky'okulonda, wabula ng'agamba bino byonna byali bya kiferefere. Facebook yo nga yo tejjangako accounts zaabwe be bazediritingira. Ayongerako n'agamba nti ennyumba gy'asula ennamasuba bamubanja ssente empitirivu nnyo kyokka nga ne bwagezaako okukubira Uncle Balamu n'abalala bonna abamuperereza okuyingira mu NRM mpaawo kanyego. Agamba nti yejusa olunaku lwe yasala eddiiro okuva mu People Power kuba abaana be yaleka mu People Power bonna bali bulungi n'abasinga bali ku payroll, naye nga ye mpaawo kayina n'ekyobugagga kye yali alina yali Facebook account bagimuggisaako.